Yes, mukasya kano tuba tulegedde ekyatulese olunaku olwaleero. Golden Touch Pictures ne MK Video Center ensibuko ebina Uganda era nga nagamba beetaga ebina Uganda Majestic Plaza omwaliro gw'okutaano akasenge 8 bakutuusizaako bannaffe aba Golden Touch Pictures Productions. Teweerabira bali ne Muzai Plaza mu FF 17 oba ku Discount Mall Kafume Mukasa Road ku BB 164 abagenda okukazanya ekagwa Ramadhani ate ekirabo Felix Yomoko betugenda okusinkana olunaku olwaleero. Kevin's Productions nga bulijjo tuli ku bannayuganda ebinnayuganda ebyewaffe wano ewaka. Faizo Katumba Yomoko betugenda okulaba olunaku olwaleero. Ne bajja bagamba Nalumansi Hadija Yomoko bannaabakyala abagenda okukakuzannyira abatazannya Nanfuka Resi naye mwali mu sinema gye tulekedde tuli kwanjula kwa sinema. Mukasajja Makinoni y'omuvubuka omuto gwe tugenda okulaba mu kasinema akatandika obutandisi mpozi kwoteeka Goreti Bankisi bonna abawala abanyirivu tugenda basinkana nga kasinema akatandika bulega bbire naye omu ku betujja okulaba olunaku olwaleero tuli kwanjula kwa sinema. Kevin abiremu nga bulijjo tugenda kubalaba mu kasinema akayitiddwa nga tugenda basinkana mu kasinema akayitiddwa nga Kyama ky'abakyala ke tugenda okulaba mu kaseera kano mu kutandika tutandise waliwo kabaka ku ttale alina omuntu gwajja anoonya yamunoonyeza obwedda tamulabako yeeno mu nsiko ajja ayita anoonya omuntu oyo era leero ono nno Kakeeto ali wano n'omukyala wa munnajja amunoonya yeeyita Oligino era sente ze bamulekereza akameeza amwawulizaako 5 zamulekera ez'okukola emirimu gyakwasaganya awatali mwami we. Kati ssebo amuggyeko ekyomuyita mukyala Sembatya mbwe kati ye mukyala Kakeeto. Omwami ono abeera ku kyalo omulimu gwe kwagala baka banne. Tuvaayo tudda wano. Kakeeto nno wano waasula. Waliwo ajja amunoonya. Kakeeto ali eri ali ne muka munne. Omusajja ono buli lwandaba bw'ati ng'abula. Sembatya muveeko nze nkwagala. Sembatya omwami gwe boogerako wuunajje kabunana nga nenfunfugu nze wenkwatirako moto enaali ku mukazi bamuleeta misinde olwaleero bamukwatiriza lubona kiki abadde asewaka yataawuluza kiki ekigenda mu maaso amusaze ne mukazi we yamugamba tamalaako mbuyandi badde amuwa n'ekitiibwa amuyambako mukazi we muje tamalaako kamukube tutta muntu wano kumbe naye agobaganya omwenzi naye yayagala dde omukazi omulala mukalooziyo tubiwulira tubimanyi oyagala mukalooziyo Loziyo tomumanyi omwana alina omutwe munene mukalooziyo yazaala omwana alina omutwe omunene Loziyo mulongoti nga mumpi kyokka ate nnyini ye muwanvu alinga mulongooti Katono ekyali kimuleese n'amaanyi gamuggwa yali azze okuluma omuntu yakkakkana kubanga naye alina ekisuubyo kye yakola yayagala muka munne mukalooziyo ekyo kyabagumyagumya tonyoma musajja golooze walooziyo yazaalayo atya tomuyita munafu munga naye bwe yazaala n'afunisa omukazi ku kyalo ewaabwe ono kitegeeza ye agenda afunisa baka bannaabwe embuto nga ddukayo era omwami ono yazaalira baka abagagga abaana bw'abagagga balina okumwebaza okuzaala balina okumwebaza bakolera emirimu singa bakusasula musaala gwamwe
Bakyala yensonga lwaki baziwewe waka. Yali anoba. Bamala okufuna nze Kakeeto. Ebyokunoba n'abisazaamu. Omukyala yali anoba kitegeeza nti yali tafuna kiki yeetaaga. Bwe yakifuna ngo n'akimuwadde mbu n'asigala. N'omulala gwe saggamba. Kyokka ne Mukasa Ennoga kye kimu kye yakola ng'olubuto lwalina lulwe. Maalo olina olugambo. Kati ekyalo kyonna kimazeewo. Kekiwulirako. Abakazi abakasajja abaleka abakazi baabwe waka mumugenze kukola kunoonya ssente. Abavubuka ababeerayo bakolera ku mirimu nga temuliiyo be bano n'abaana be muzaala tebabeera bammwe. Kyokka nga ababazaalamu babeera bavubuka. Lwaleero Kakeeto njagala ssente zange. Abadde akyajubisa kumbe n'abadde azze abanja. Kasumaali ne naawe njawo obeera omuntu omu. Omwami ono bamuyita mwami Kasineiro oba Kaneiro. Kasumaali. Tabange yasoma. Yakoleranga bazungu bakwata obudde. Taata we yasoma. Naye bw'oba ozze okubanja Kakeeto alina emboozi etagambika. Naggamba jangu wano nga lumu. Omwezi gugwaho nga 3. Leero ennaku z'omwezi 3. Ono nalabika yayise mu nnaku z'alina okujja. Yamugamba ajje lumu leero ennaku z'omwezi 3. Kitegeeza azze kikeerezi. Sinza abangi bwanzikka. Yagamba si abanjibwa. Kati nno ssebo ezange nzaagala. Waliwo batabanja. Tebakubanja. Gwe tebakubanja. Ate oba bammanja nkole ki? Nange gwe mmanja tansasula. Kati nkole ki nga nange gwe mmanja tansasula? Nange be mmanja tebansasula. Nawe tebakusasula. Omwezi oguwedde zaggwawo. Ze bamusasula oguwedde zaggwawo. Omwezi. Nenda ogunajja. Kyokka gwe bagakatandika ng'akuwanvuya. Bagira bakuwola omwenge. Kati Roda mugamba akweyo ogw'ebitaano nzija kusasula. Ye Kasumaali ekyokunywa omwenge akwata kisooka. Omuntu sinza. Ababanja adiringa n'abaavu tebaba na ssente. Nange bamanja. Kakeeto mwavu. Kati n'okambuwala. Kumba akola wano nga house boy maka gano. Batya baddansi. Asooka gabaddansi. Olaba mponye guli. Abadde adduka guli gwa bwenzi ate agenza okudda eno nga lwabanja. Ajja yekyanga gwe kenaakulaba ne mukazi wange enkusse. Kumbe naye yayenda dda ku makaloozi yo. Gwe kati kale tuddeeka. Tuddeeka obitebye. Ekiki? Olina kimbuuza. Mumanyira Ssembatya. Ngenda kukuba emikiso gikwata ettaka. Oba tokyali musajja. Kasa omusajja akwagalira omukazi. Tudda wano. Waliwo gwe basindikiriza. Weebaka biki? Weebaka biki? Nendiyita dola tetusobola makale bambi kibishero kyasize out kale kanshize katunda bwe babiganye kale kansikire kujirye zile saza kwebaka tabula kanchai. Omuwala ono omulala ali wano ewaka baaluganda naye se bayagala omukolerera. Adda ku munne n'atulugunya n'akuba. Ayagala bamukeere bamufumbire bamuteekerekejje. Kati gwe nnyabo tugenda obimbuulire. Kiki ekikwendesa? Tuddeeka. Ani goboggolera ani ng'otwala bw'otyo. Kakeeto nga mikunyerako ki? Kale abaami nammwe mwegendereza abakyala be muwasa. Wazala mukalozi y'omwana niye tayimanyiza nyina gwe naga. Ate abakazi beekaza. Emboozi yali yagiwulirako dda nti yazaala mu kaloozi yo. Kyokka n'ono yennyini agobaganya omwenzi abadde ayenda naye mwenzi. Kyokka tayagala bantu bamanye nti yalina ensobi gye yakola. Obunafu bwe omukazi bwe yamufunira. Oganina ku nsonga w'ezityo sooka n'oŋŋamba mpola. Ku byakka tobadde obyogera mpola. Gwe biri byobadde onfaganira obadde obyogera mpola. Kasitogeza n'onkoonako. Awo yawonera. Ojja kunoba. Emigga gibadde kigenda omulya. Ngenda kunoba ngende ewo. Ondoba ne mukamwa. Naye yafuna we yeekwasiza. Ngenda nakunoba. Kati obunafu bwe ono bwe yakozesa awogezaako okumukakkanya. Naye nga badde amuzzako amukuba ffwalu. Ne we yamukakkanyiza. Kyayi bamuleese nga bw'abadde asabye. Omuwala ono atulugunya munno Kamala kyokka baaluganda. Abadde anjiridde kyayi gwatannaba muyiira. Obadde oyiira waaki kyayi. Ne maama azaala omwana oli naye amutulugunya. Ono omukyala yazaala oli omwana omukulu. Oli gwolaba omuwanvu Michero. Kyokka ono omwana atulugunyizibwa awaayirizibwa ebintu by'atannaba kukola. Kyokka ne maama agoberera byamuwala bwe byamugamba. Nga badda ku ddoola nga bakuba. Mukama Katonda wange. Omusajja yandeetera kiki kino mu nju. Omwana yaleetebwa buleetebwa ono si ye maama amuzaala. Omusajja yatuleetera ekisiraani ky'omwana naye mwana
baddako ono bamufuula ngoma. Ayagala kunzitira mwana. Ate nze njagala chai mulala. Bichai bendana bibadde tebiwooma. Maama kyono bannange yeeyisa bw'ati. Maama ne babeera baleese omwana nga bamugye bweru. Weeyise nga maama. Omwana ababuwo. Tomanyi birungo wabibeera. Njagala onnyanukule nga sinnakusamba. Tomanyi birungo wabibeera. Nziraamu tomanyi birungo. Ati omuwate chai ataliko piraawo masala. Maama nawe bamuyita ti masala. Abadde awabya abadde amuyise piraawo masala oli n'amunnyonnyola ekituufu. Gwe nnyabo. Zase singa serwanye ko tubadde linjidde chai. Oyagala kunzitira mwana wange. Omwana ono yafuuka ogwana. Adde eddakiikazi. Muno mulimu omwana n'ogwana. Tasirika tokaba ate njagala chai mulala. Kyokka nga maama yandibadde agezaako okubuuza kikyamu ki. Ogenzo oletedde. Yawagira oli ate omulala atulugunya ono. Oyo taba maama mulungi, aba maama musota. Nekirabika nga mukazi wattu yaleetebwa mu maka gano kyokka nga maka ga kitaawe atulugunyizibwa buli lunaku akubwa atuusibwako ebivune. Ye Kakeeto omwagazi w'abakazi ku kyalo yajja. Mukazi wattu bambi yabulwako omuntu amukakkanya, omuntu amuwooyawooya. Naye alibadde amuwooyawooya naye ajerega mujerege. Naffe tulina ebizibu ebyaffe. Atyango wako mukazi kwensinga okwagala mu bulamu bwange. Nze nnaku gye nina Kakeeto waabwe. Nalaze kulojera nnaku gye nina. Mukazi wattu bambi ennaku eno yonna yonna gy'afuna agifuna lwakuba maama we yafa. Maama gwe baamuleetako si ye maama wa muzaala yazaala oli omulala Mishero. Kyokka baamuleeta buleesi mu maka gano. Nze mpulira n'ebyo ebintu by'okola nga tebirimu n'amagezi. Okujja otumalako mumaze emirembe. Abantu badde omuviira n'okunviira n'ogenda va wano tutukuba nnaku yo. Mukazi wattu bambi yabulwako omuntu amutaasa yasituka ave wano. Lyola ng'olina ennaku. Semba tya anendekedde omukazi. Kungoba ku mukazi gwe mpulira gwensinga. Yoona agamba ennaku ye yasemba tya mugoba ku mukazi bwe mu bukazi gwabulira gwayagala obulamu bwe bwonna. Abavubuka naffe tweddeko. Bwe baba bakuleeta kola todda ate ku buka abasajja ku kyalo ng'otandisa tebbendako. Ne babeera balina ebizibu eby'enjawulo. Kana omwami ono Kakeeto alina emikwano mingi. Naye ng'emikwano egijjawa n'ebiseera ebisinga gijja lw'abawala. Era bamwagala lw'abawala abali wano mu maka abakuze. Naye olimba ndi munno nnyo tukuze ffenna ku kyalo n'otuddukako nekujjawa yensoma kinze wano enange mbadde gyabanengama neri Kapo wange ye ali mu mbeera ki. Azze wano agamba nti abadde azze kulaba Kapo ali mu mbeera ki. Era yensonga kinze wano akanyonge Soko nnyongera akafumito. Emikwano gy'alina egisinga agina lwakigendererwa. Tekijja wano tikigize kulaba ye. Muntu kigo bajja okulaba afaanana bw'atyo. Empale zonna azambala azisibisa biguwa. Yenna ali awo ayambala tijjoozi zokka. Tabangako muyonja enviiri tazisanirira. Munaye alina emikwano. Eryo lisobola okukuba emmundu obulungi. Azze wano munyumiza mugamba nga waliwo ejje eriwandiisa abaagala ogenda okukuba emmundu obulungi. Oli musirikale. Ngambye neddala ndoza nadde okufuna. Omanyi training. Eba y'amaanyi. Mundu. Agamba nono mujasi kikaki alina akafuba bwe katombo balya bubi. Naye nange nenga nti balumanyi twamazeeko. Yali mujja lye Somalia. Mutayeeka. Mumuleko. Ate mulinde tunabayita. Mbu baba mumuza era ne babagamba mbu bajja bayita baddemu baddeyo balwani. Nye mundu goba w'amaanyi. Kitegeeza nti bajja kumuzaamu ate balete ku baki. Nze mbirabira ku mupiira. Oba onola. Mbu yabirabira ku mupiira. Omuzambi bamuwa golo n'ayawuza emirundi ebiri nga bamufulumya nga mugamba gifuluma out. Mbu kati kyekirina mu magye. Mbu kirabika ono teyakola bulungi mu magye naye bwe yakola obubi ne bamugamba fuluma ogende. Mwebale kukyusa mbeera. Nze Kakeeto w'embeera wayinza okubeera nga tewanyirira. Kakeeto sebagana amaka agavimbiramu. Tongamba nti okyagala Michelle. Tongamba nti okyagala Michelle. Bwekiki otamanyi. Ayagala oli omuwala adda ku munne n'amukuba. Michelle akula bwe tokula. Kana akasajja kaakona tekakula kyokka Michelle gwe kabuuza yakula. Nze n'omusajja w'amaanyi. Olowooza ka Michelle ke kali akalulu akali kenkana bano bwe kati. Yakalaba kakyali kato. Michelle akula tokula. Oyitanza kukyuka nze nno. Ko kaakola kano kakasigala nga bwe kali. Waali. Ye waali. Tampulira. Kakati Michelle yagejja. Oliko wali omanyi. Aina akabina nga kano. Akabina kalina kamulinga olubaawo. Ansinzako katono. Kyokka yegeraageranya n'oli. Ebbeere nalyo lisinga ku lino. Nawe olina ebbeere Kapo. Mbw alina ettutu. Muwanvu twenkana.
Goloza kali kamishera akambi. Yatukula unatukawo. Kugambi yakula gwe tokula. Amugamba mbu ye takula yakona. Abigula. Mbugwazi okunonya yakula amusinga n'obuwanvu. Ngala nanga mbadde ngana emishero. Mwene yagejja. Omuntu akomasi tuyombye. Manyi madenjize. Tunji. Wova toyombye bisere bisinga bodda. Tuliziganya mbadde muuliza. Ku radio. Mune badde bawuliziganya. Owai. Kati mufuna kubagenyi wano. Mutera okufuna ku bagenyi. Oli musiru. Nze kaketo wembeera amakanga ago gabulwa mabagenyi. Wano ye woolaba bwefaanana we wati wayinza okubula bw'abagenyi w'embeera. Obusibo. Gana amaka g'ebbeeyi bwe gati. Kyeka tutekedde bagenyi kibe ngamba. Ogamba ki? Tutegedde kye nkubuulira. Oli mulalu. Tuyo bongo bayiwa mamazi. Ongembe ogende soma. Omuntu ali nyene. Kumbe ono kyamutegeeza kirala. Obano bongo wachi. Amubuuza oba waliwo abavubuka abatera okujjako wano nga bajja okubuuza Michelle. Okubuuza si musango. Waliwo omanyi avuka. Waliwo omukazi anyirira gwe batakwana. Ye waliwo omukazi anyirira gwe batakwana gwe musiru gwe. Buuza omuntu okolonera. Olyoka ogamba mbu simanyi wano tewajjaawo bagenyi. Kunyonyola nga. Bayinza obutajjaawo. Kiraba bulabi. Kugambya akabina kasinga kukangeka. Gabana akabina kayolesya. Kabigula biguzikati. Mwete bamugwana. Kapoli munnange nnyo. Wani addoga mane mukwano gwange onengejja yabula. Kamukumira ku muntu we. Ekiro kyo tuwakikola. Mbu simanyi mukwano gwe engeri gye yali yabula mbu kamukomere ku mukwano gwe. Yali ajja kubeerawo okuumira ono muwala mupakadde. Kunyonyola baani abamukwano. Kati oba oyagala kunnyonnyola asobole okubuulira baani abamukwana. Mbadde omutima gunuma. Kati oyagala ki ekituufu ky'obonga. Kati kya kituufu ky'oyagala ku byonna. Ekisooka bye bintu bibiri. Njagala ye first bisooke mulabeko. Ekyokubiri. Njagala mmanyi bani. Oyagala ki ekisooka? So mbule bani adde bamukwana. Yayagala kumanya baani abamukwana okusooka. Ojja bategeera. Anno gwayagwerako naye amutya. Katulabe. Akati. Omanyi ekiriwo. Buli abamukwana. Oyagala kumanya bamukwana. Kyekyo kyennyini. Kyekyo kyennyini. Kamba kubuulire. Sooka ogire wano. Omwami Kakeeto ono gw'olaba ssebe wano yafuulawo bizinesi. Ababeera bazze okujja okwekebejja abawala b'omusajja atabeera wano ali safaari. Yabafuula bizinesi abajjamu akasente. Kibeera naye ate wani badde ogamba nti nga siri bulungi. N'akwata mu nsawo. Sigenda kubala. Ezo so sijja zibala zo. Yazikuba bukubi nsawo. Bankwagala. Tekyakikunjagaza ekyo. Awo Kakeeto n'adda mu mbeera. Kyokka omuntu gw'alina okugenda okuyita aba amutya. Kyokka ate n'omuntu gw'ayagala okugamba mbu ono yabadde ng'ajja ewaka naye taliiwo. Ate bajja bagiguza 1000. N'atandika omubulirabuliza oba omubulizabuliza ku bannamawulire. Yongera nze nkubuulire nkuwa amawulire. Yongera. Nkuwadde ate okyayagala endala. Yongera wano endala gwe sente. Teeka wano sente. Mbulya buli kimu. Kati awo yatula buli kimu ekyeta yogera. Kimu. Ogera kundaba obukama bwe. Bw'amala omujja mu luto ey'okubiri n'anoonya ey'okusatu. Abantu bangi. Kumbe talina muntu gw'amanyi abadde ajja wano. Bano babodaboda b'emu kibuga ateeka amafuta ga 5 n'akavuga okuva e Masajja ataddeko omukazi n'amutwala emunyonyo n'amugya n'amutwala ekibuye kugeebi bakekereza manyi bajaji mbwekekereza nnyo n'agenda ekibuli kugeebi n'amuzza omanyi bakola bati ene pikipiki amuwanvuyiza emboozi amugje ku mulamwa amuziza ku babodaboda. Michelle tu nze wa boda n'asamba neyaka n'ateeka mujjiya kati ng'asika omuliro bw'ati nga kimwekwata. Omanyi Kakeeto mulimba mulungi akwata kisooka. Abavubuka abatalina mirimu gya kukola wano babeera balimba ebyokukola ebyabwe lugambo na kulimba nga ekikaana kimwekwata kibanga ekigenda okugwa nga kimwekwata owulira feeling kati n'agisikayo n'asiba nekimwekoonako nekimukuba ebbeere owulira obwomi bw'ebbeere. Kapotunga nti ebyo nalikola olaba. Mbadde mmanyi nti oba obikola obiraba. Yennyini z'asinga okunyiiza amwagalira ddala. Oyo. Mbw'oyagala nkubuulira oyo amwagalira ddala asinga okunyiiza. Ene yange. Ayambala engatto bweti. Ngene iyo yennyini gwe kapo abantu bamanyiire. Kati olungo tosasya. Ngezaako okulaga omuntu ayambala bw'ati omutegeere. N'atakoma bwekyo omuntu ayambala essaati. Kyokka ate ayambala ne t-shirt ng'eno yennyini. Yannyini. Bweti. Ng'erimu na bino. Gwe bw'omulabako nga y'oyo. Gwe bw'omulabako yeye. Empale bweti. N'empale ayambalira ddala bweti.
yagamba embu tamwagalira ddala bweziti kitegeeza ayogera ku ye yennyini wait azze wano mu ye tamwagalira ddala n'obulevu abusalanga buno obubwo buno bwenyi oneebuuza ani anfaanana ate yawetegereza ebintu byekugamba osobole okulaba oyo weetegereze nnyo tunuulira nkaliriza okakase omuntu gwengezako okunnyonnyola biri atali kusalanga ggwe n'enviiri asala zezimu bulungi byekugamba nze manyize omugezi obubuulira omugezi amuwadde ssente bwekikula amubuulira ani abadde ajjanga wano ng'omugenyi abantu batunga omuntu gwamugamba yeegamba agamba ye kennyini mbadde manyi obwongo bwe obutegeero mbadde mmanyi obwongo bwe obutegeera otegedde nnyini ngezako okukola njogera ku ggwe kennyini kyokka weesiruwaza biseera ani higwe ne kapo olinamu amagezi kapo olina amagezi agakuggyemu zino sente kapo oli musiru ne badda mu kulwana kati babakyalwana kumbe gwanonyaze tuviire genda abadde amanyi agamba olwo va wano tambula gwe ki ekikuleese ebbanga limaze nga sikula omutima nga naye gumuma naye nga omwana ono yeemanyi tomala gajja waabwe waka nga olina oli bisaatisaati tolina ssente ogerabye kati ojja wano ozimbazimba kubanga bakoloza tetwamanya bakudipootinga mukyala twabivaako kati tuli kuba sudaani tuli ku dola ze tulya atambula otuviire ekisiraani gwe wantama tambula otuviire vaana ewaffe ojja otuzungirako n'obunaku mulaba obupale ayagala balina ssente omusana ate era kale nenga ndikanjemu twala twakowa embwa ku bbucya twala ebisiraani byo n'obupale bwe twala amuyise n'ambwa zino ezirinda amagumba g'oku bbucya genda shushu tayagala baavu twala ojja otuzungirako ale janzungirako n'obupale mulabe twala eri twala mbwa za kukyala jja tuzumira wala bwaba tuba tuvudde wala n'otukola otya tambula musajja mwattu byamuggwako omwana gwe yali amanyi nti yoli gwe yali yaleka agenda okujja nga omwana yafuuka ekirala mu kaseera kano tulaba emabbali waliwo gwe baleeta ku boodabooda alabika ava lugendo luwanvu kamala boodabooda yamuleeta bulungi nnyo ng'emuyingiza maka we tumanya awali obuvuyo awali akatogo omwami yennyini wano ava safaari tatera kubeerawo waka akomyewo ko ewaka aze okusinkana omukyala ayina omukyala gwazze naye omulala baba bakatuuka kumbe nnyini mwali wano ayomba ani atoloto kirabika gwatolotoma yakulidde dda nga tuli eri ku booda naye olabika omutwe gwe tannamanya nti nnyini wanaze ali mu kuvuma mbu simanyi oli awo otolotooma one bagamba nga ono avuma ono agenda ofuluma bannange nawuyo nga nsanyusa okkulaba omukazi alina enjogera embi azedde obwedde oli wano obadde ofuluma bwoti nga nefututuuka ono yamugamba nti obadde ofuluma naffe we tutuukidde neyebuzabuza nga tannatuuka kuwulira byadde ayogera obadde ovayo bwoti nga bumuzeebitwala tolina kyowulidde kyonna bonna kyowulidde sirina kyempulidde sina kyempulidde tewali buzibu taata w'abaana nga nsanyusa okulaba mukwano ng'ayaniriza mwami akomyewo muze muno bannange ensanyusa obbalaba mukulika ekkubo bannaye ndaba kuki ewaka wagamba awaka walungi akakuba katuuse akakuba katuuse katuwonyezza enfuufu eneekunta bannaye mukulika ekkubo eja abaana baye baliwa bantu abaana bange baliwo bajje bantikkule tekanaawo mishaala ono yayita misheero lwaki omuyita bwoti lwaki omuyita bwotyo ansobera eriryo eri abakazi nammwe mwegendereza empita gye muyitamu abantu oyinza okuyita omwana ng'omuyita n'akawuwa akabi noono naye bannanga ayita mu kawuwa akatali kalungi n'akatini ewo doola ng'oluddewo okujja mukazi watwalaba ebizibu yajja omwana wange yabadde agenda okugira bw'ati ng'omwana alina ebisago iye doola wabadde ekyomukono gwe sirika togezaako n'oyogera otya n'otambulira n'alimba mbu yagudde okola ki doola wagudde ng'okolaki toyogera ani yagamba okukima amazzi bannange saabikugaana maama waba
mama waba nange bakima amazzi wano omwana akima amazzi mujjabo waliwo omukimi w'amazzi yateekawo amazzi wegali amazzi olwedde nagasawa gatta yambako singa tegaliiwo ng'amazzi agataliwo ne mukimisa amazzi bannange nabagaana amazzi kati omukono tekuluma nnyo kisimirimu gyammwe nedda wabadde ova kukola nabadde nva munku amanyi wayogerera ekituufu empizi mulya mugano okukola wano omulimu nze namugamba ne mugamba obutakola mulimu gwonna wano yadde okutyaba enku yadde okima amazzi twatandika ddi okufumbaku otyaba n'enku ensiri gyammwe gyakakeeto bino byonna gyonna misango oli awulira akudde gamba yagudde gwe toyogera kola kibannange laba nno maama atali mulungi bwe babeera mu bibeera ne bamaama bwe bati nga boogera bwe bati abamaama omanya maama si mulungi n'enkuza gyakuzaamu abaana si nnungi omwana ono atulugunyizibwa akubwa maama ono kennyini nga y'omu ku bakulembedde okkuba omwana ono kyokka essaawa eno tamukkiriza nakwogera mazima kubanga ono omwana tayagalwa yaleeta bulwetwa wane waka ng'ombuulira nga zennaga era nga si yamuzaala emirimu si gwolina okugikola tulina wano omukozi kati mukazi watubambye engeri taata gyatabaawo yatya okwogera amazima akimanyi taata ajja kuvaawo ate emiggo giddemu gimulye alina kulimba bulimbi naye oyo omwana ayagala okukola ebyo ate nakimugaana kino taata kyamuyisa bubi kubanga abaana be yabateerawo abakozi waliwo abalina obbakolerera kyokka ate bw'alabanga ate waliwo abaana be babonyabonya omwana we kiba kimuyisa bubi ako omukyala ng'akawona omwana dola teyayogera yasirika busirisi nga bajja bayingira mu nju n'omugenyi omulala kati nga wayisa akabanga ono ng'asooka amuzza emmanju kati njagala obitebye kitaawo obadde obadde okukuta ki naye olw'ebikolwa ebikyamu byakola tayagala na mwana ono asemberere taata we kubanga aba akimanyi agenda mubuulira amazima sinakindi okugobwa ddaba kyakola omwana wa munne obadde omugamba biki bw'abanga mukyala mu butuufu amanyi okusindika omwana mu ddwaliro lwaki abayisa omwana w'omukyala omulala eyamusindika naye n'amuteeka ku nsi kuno nga bayita mu bulumi bwe bumu bwe bayitamu nga bazaala kati obadde omugamba biki nakuganaedde musemberezibwa oti nabikugaana sabikugaana banaye naffe abasajja twegendereza abakyala betuleeta mu maka oba nabikugaana nga tonnasalawo okuleeta mwana wa mukazi mulala mu maka sooka olabe mukazi gw'ogenda omumuleetera afaanana atya naye okusanga ng'omusembeddeko bwoti naye ate eno mpaki ya mukazi daba omwana bino bye biyisibwa ku baana abatali baaba batazaala olabika ompulira buwulizi yadde eddakiika emu bweti ate tudula eno njagala ompuliriza n'obwegendereza njagala olunaku bwe lujja ku makya okwate ebidomola osomba amazzi buli lunaku olukya ojuze pipa eri amuwadde ekibonerezo ekyokubeera ne taata agende nga ajjuze eccupa epipa ey'amazzi buli ku makyako eri nga agijjuze oba bijjudde otuulire olujja lwange luli luleme okubaamu enfuufu simanyi ompulira bulungi ate tompita maama nze siri nnyoko tompita nnyoko tetumanyi lwaki omwana ono atulugunyizibwa bwato bwenkanidde wano naye ngono omukyalo okusinziira ku mutima gwe gwakwo era omutima gwe muddugavu nnyo 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 kozeko gwe ani oyagala ku omuntu atakulinaako buzibu lwaki oba omutulugunya nakanye okumpita nnyoko sinze nkuzaala kiddanga ng'okumpita nnyoko oyagala nange kunzita nga bwe watta nnyoko musiru gwe omwana talina gwe yatta yadde nnyina sikusanga kyokka ate amuvunaana omusango gwa kutta nnyina semberedde kitaawo maama wamuzaala kulaba obuzibu bwonanfuna musiru gwe ebibonerezo byamuwaddeko era lujja ddutukuza kukeera ku makya kukima mazzi tanka kujjula mukazi watubambi yalaba buli lwayongera okufuna ebizibu byeyongera ate bweyongeze ku bizibu ebyo kimu kyonna yakikola ewaka kyokka nga n'omukozi ali ewaka yakola gwa kutambula kulira ngalo omwana w'ewaka nnyini mu lujja emirimu yagyekolera mukazi watubambi yalabira ddala ng'ensi emutamye obutaba na maama ate nakyo kireetera ate obuzibu eri abaana abamu alina okukola emirimu gy'ewaka naye ali wano akandaga bukandazi mu kifo ky'okukola dda mu ŋŋambo kwagala baka abasajja ku kyalo singa mwaŋŋamba n'emirimu gye tuwadde okukola ewaka wano tugenda kwononanga wakungulu osimule sente nezongezaamu negwe abantu abakulu bonabono ali ku muganya yazze wano wokubira omukyala eyazze mbu yayonoonedde ettooyi ate
ate kino kirango ate kulabula nkidamu bw'abanga waliwo omugenyi eyakyaddewa nkidamu ogwokubiri bw'abanga waliwo omugenyi eyakyadde mu makamu n'alonera ddola eyo kungulu tagenda atagisiimudde. Ndowooza owulidde omuntu ono kale nga muleeta abantu bwe bate mu makambo balongose amaka abavuma n'abagenyi ne babayisaamu amaaso. Mwegenderezenga nnyo abantu be muleeta okuwaka bafaanana batya, bavaawa, yakula atya. Ekikula ky'akakeeto kyo kirala. Agenda okujja yasanga ddoola ali mu kkaba ne ddoola naawe n'ebizibu ebikwetembyeko bimala. Oba oli katemba kula buli lwenzijja nkusanga okaaba. Ye talaba nti baba bamukuba tebaliiwo wabula asanga akaaba kati buli wajja agamba mbu oyo katemba olw'ensonga nti abatalaba ngeri gye bamutulugunya era tabasanga nga bamukuba. Naffe tuba n'ebizibu n'ebizibu naffe naye kakkana tubijja kuggwa. Kakkana tufaayo bijja kuggwa. Sirikawo laba nno kakeeto kiki ekyo kyokola nkusiisiriza gwe bana basisitiriza bakwata kabina olina ekifo wano nakyateeka ku mubiri gwo nti wano basiisitirizaawo wano tebasiisitirizaawo. Guvubuka gulina empisa embi guno gwolaba njaka tomanyira katosirise kyokka nnyini maka gano tamanyi. Oleetanga omuvubuka n'omuleeta naye toleetanga muntu azze kwonoonera baana bo ono naye yajja kwonoona. Omukulu nnyini wano bw'abeerawo ko lwakula ne ku mirimu. Omugenyi gwe bayogeddeko eggulu yayonoonedde toyi yajja. Yeekandaze kikyate kiki nga weekandagga naye mu butuufu sirika mpolampola mukyala mukulu ajja kuwulira. ndeeta wano ewaka ewuwo otandika okwerako omukwano ne mukyalawo nga ssebo nze ndi wali ntudde butu kati ekyewuunyisa ono omugenyi yazze mukyala we mulala. ngamba tisinesi ono obwedde ali kukokonyo sebo besisitiriza ne mukazi we ng'alaba mbukimunyiiza. Kakkana okiraba naawe omwami nno naye ono tasaaga. safari gye tufaako ogimanyi nakuleesi wano waka wa mukwano gwo. Teebereza omusajja yeetikka omukazi n'omuleete wa mukazi wo mu nnyumba. manyi naye ate mu butuufu atleast wandibaddeko ebimu bye weerekereza naye tosaana we kundeeta wano ewaka engwe ntunudde nzikola okufiina musaayi. Yaddidde mukazi we n'amuleeta wano bo bali eri mu bisenge beeyagala yaali eri ali mukumira mangota. bizinesi oba safari yange naawe Tutambula naawe bizinesi tugikola babiri nze naawe ate yange naawe. Ono gano amaka gage owulira ekyembadde nina okukola mba nina kubeera nekkola mukwata naawe tukiraba naye ng'ono gw'atambula naye mu bizinesi buzabuza mpiiri obudde obusinga ono omuwala abumala n'ono tuufu wano waliwo ekitali kituufu. wano makaago mbulira obuzibu ki bw'osanzeewo Amaka gakyankalana. mukugambire wano Oyagala nkikubuulirire wano. olina okujja ne tugenda nja kukubuulira ewange. Kati noono n'afuna we yeekwasiza amubuulire kyalabye mu maka gano mubagende naye. anita mbulira naawe mpozi toyagala kukubuulira Mpo singa toyagala nkubuulire kituufu. kukubuulira nze nsobola Anita naye nga ssebo yeekandaga ng'agamba nti oba oyagala okukubuulira ekituufu oba amazima tugende naawe nze nkikubuulire. nenkwagala Ye yenna kyalengedde kyalabye ewaka wano. kyogenda kujja wanetakwanga nzisa kubuulira kino Kati naye awulira ayagala ku mukwano kagolo kubanga gwawadde ono gumala. Kati naye ayagala bagendeko awantu bakole ku mukwano awulira musaayi gumutisse. ansiwubire togenda kujja no nteekwa kujja ate nga lwaki nange sijja naye nga sikati lita sikati naye nga nja kujja kirabika togenda kujja anita nteekwa okujja nga lwaki sijja tirakozooka embuzi Kakano buno bwe buzibu abasajja bwe tufuna nga tulina abakazi abalala ab'enjawulo. tojja gw'omanyi Puresha gy'obeera nayo nga tonayanjulira mukazi mulala mukazi gw'oyina obeeraawo nga buli kaseera otintima webbirira otya atya ekiyinza n'okukuleetera obuzibu. Ayina kyalabye kyagala omugamba ono agaanye okugendayo kuba bw'ava wano kibasegeeza mukyala ajja kumanya jjajjiwa gy'alaze ate nga manyire ennaku z'agenda okukola. obadde ozirekeddeyo ani Kati engoye ono yaddayo erabiddeyo ezimu ez'okwoza. Engoye bamutikka omugugu. kalunaku olwaleero Omwana w'abeera bamufuula ngoma. ate n'omukama nakkanulira amaaso n'emichero nako Naye nga muganda wo ki mazima agali bwe gati akuyisa bw'ati. Ne bw'aba nga amazima gali temutsalibwa maama omwo lwaki muganda waba akuyisa bw'ati? wangi dadi
dola jangu yoze. Mukoza ngoye. Badde ndabwe njagala okutuma. Naye ka negenderera kyokoze kisanyusiza nnyo. Ye taata tamanyi kigenda maaso wona alinga yazibwa amaaso. Waka. Yalowooza omwana we akola mirimu komba omwana we kati yeetikka buli kimu. Okola emirimu obulungi. Ono ssebo bw'ata bw'abeerawo kulwayuza ku ngoye omulala Michero. Yamugende maaso mukole emirimu obulungi. Omulala gwazaala Michero ng'akwata kuba agenda yeegulira ebintu kuba gadde agenda ottuma abadde mu kukola mirimu. Naye ono taata oluba okuvaawo bw'ati ng'atandika ososonsoono. Kwasiza ne mu mazzi mbadde sinagakwatamu. Nvaako sinze gambye okugakwatamu. Nvaako bino nno bituuka mu maka mangi si ono yekka gwe tulaba. Bino mubiyigireko ebintu bingi nti taata bw'oba okutta omwana ng'omwana maama si yamuzaala gw'omulese mu maka oba gw'omulese mu maka, bino bye bituuka ku mwana naddala ng'asanzeebwa abaana oba baganda be. Olina okulondoola ennyo n'okumanya omwana gw'obeera olese ali mu mbeera ki, kubanga ojja kumulekerera olowooze nti wamuleeta waliwo abamulabirira naye ng'omwana yafuuka muddu yafuuka musibe atulugunyizibwa. Ate olina ozigolola nsange nga singolole. Baabali Onyinza n'okukobolola n'egisikeejo. bw'atyo ye mukazi watudoola bw'ayisibwa. Michero yamuyisa obubi muganda we. Mukazi watu ng'ayoza kyokka bamwana obw'omunda n'abwoza okumanya bamanyiira. Kati mukazi akano nga bumanyi olujja olubeeramu abaana abawala waliwo omulala zze. Waliwo gwe baagoba ne batwala ng'embwa kati ate waliwo omulala jjajja asooba. Wano waliwo embooko y'abawala. Waliwo embooko z'abawala ababala gava okukamala bazze okulaba. Kumbe asukaali azze. Asukaali agenda okulaba. Waliwo azze ayita ddoola. Ono olwaleero yajja ayita ddoola kyava akwata ekiti kya muwogo. Oba nkikubeewa. Omanyi kakeeto. Muntu waka naye ndowooza awo tewajja kuba amagulu gano. Obanga kubewe nti ankiwe etteke. Ono tannamanya naga oba kino okikola ntya kati okitiisa oba nkiwattula omutwe guno ba omutwe naga nedda oba nkikole ki kati ndowooza kanfukaafwandi sigala wooli ene emundu bagiyita AK-47 ogimanyi buwenyenya twe ngenya kubesa sirimu. Ono yagamba afanda nzike omanye okukwatiriza ku trespass okutu okwaddyo ope yatandika okukankana oba nkuyambye nankuba okwakono otu yoba nankuba akabina apa oli yagamba bukyangenda bw'abantu obawa olwaleero bankutte nyinza osalawo nokubesa si mukabina otu. omusajja wattu yakankana ng'alabira ddala bulamu bwe buwedde. Bamtwe omundugumu papa chuka mbalambala n'abagamba MK Video Center ensibuko y'ebina Uganda abaagala ofuna ebina Uganda byonna ebya buli kale byogerere nga bino mugende ku mwaliro gw'okutaana akasenge 8 ku Zai Plaza. Musajja wattu yakyuka ku Zai Plaza bali mu FF17 oba ku discount mall kafume mukasa road ku bebe 164 mutufu yamukanga nga musiru gobedda gonka nga mbadde manya afande nyini yaze juka basubuza ne sekindomo bamuguza n'abaagala okufuka ba agency osobola kuba ku noti 7 0 tukyagenda maaso leka sinema tulaba katundu kasookera ddala naye nga tujja kuba tulekera katundu akokubiri nga kano kawedde tumanye ate bijja okuddirira. nalina babeera banyooma Sebono olwatuuse ng'akyusa ebigambo ng'amutiisa dda alowooza afande yazze. ngenda neŋŋamba okutuuka eddyo pa Nengamba omusajja Nembulyango. Ngenda kubuuliza ki? n'oyisa Nabagambe tuli ku kyama ky'abakyala kye tulaba. Kevin's Productions nga bulijjo. ayisa Neno wakono okujjeko. Neza okulya abaati akabina. Nenga kati awatese. Onootuula otya? Senyenya. Naye gwaggwe. Kiki dola byali. dola satavaawo wano Mwana njega mupite. mufuna Mupite ko jali. twali ogwo kumufuna osobola omufuna
tukola nawe enkola ya bulijjo kimanyi Kaketo nika oba ogira ki nawe gira kola chichi kabitegeera omwami Kaketo ebiseera bisinga bobeerozza okusinkana omuntu wano oba olina okusola oba olina okuva gy'oli gukinkolere bukolezi siri muno tukola onaagamba ajja muwa transport akimukolere kugamba ate omukwano gwena singa bango bamaka bono omuzaze genda kubeerawo nofuna musaala gwakuyitira ddoola si gwakumpitira ddoola ogwo omusana gwenfuna tulina enkolagana ogwo omusana gwenfuna gwakukuuma baddoola abo butafuna basajja baagala bakamu bijje mu omuzannyo naawe genda kati oba mbadde enguzi ogwo nagwo omusango Kaketo naawe yagala okukamala Sebo Kaketo wabakwasira babeera bazye naye waafunira soka mwana mugamba muweeyo 2,500 zaamuwadde mba balance genda balance genda oyite ddoola omanyi abavubuka mubeera muze maka g'abantu ebiseera ebisinga mubeera muti okugenda okusindika oba ogenda emmanja okuyita omuntu kyova olaba abamu basanga bali mu kusindikiriza bannaabwe amugamba genda omuŋŋambireko bw'ati kyokka jjukira nnyini maka gano mwali kati amusaba za busirikale abadde amusabe za transport kukiriza okusalirako mu maka wano bulijjo bwe nzijawo nawomala kunsaba ssente bulijjo nkuwamekeza okuyingira geno tinaawe omuwala kunze naawe nasinga ofuna obwo obusente bwokabira businga omukwano dola gwakulaga bano baali bamanyiganye n'eddola okumala akabanga era wano teyakajjawo omulundi gumu gwokka oba ebiri Kaketo ng'asimbula ebintu bijje mu omuzannyo Kaketo nga dabbali atuula omanyi bagamba kyoyagala kikuseeza ne Kaketo sebo abakwasizaawo bamwongere mu kasente lirwangako naffe tukola nnyo emirimu onsabye sente akaana kukulaba dola akukulaba kati tekamunamuwadde omukwano nze nakayigiriza okufuna ekintu ekirungi yagamba omukoleranga bwoti neraba akati nkukiriza okuba okwijjeko kasente singa oli omwami sebo bw'aba aganye weekamula n'okwekamula n'ensawo n'ozifungula paka lwojjayo ezisigadde keberamu zibeeramu mubeera ne sente kati ogenza kunsomala kati ye muweeki kati omuwaaki akugjamu nezo obadde oleetedde omuntu gw'obadde oleetedde nga zikuweddemu zisinga omukwano gwafuna dola omwezi gwakuyitira dola awuno tuli ba mukwano kati jangu tugende ogenda okuva wanga akamuddemu ogw'omu ekitundu aba akoze kati jangu nkulage gy'ali jangu mukuyitire nga bintu byekolera bingi kati akatwalo kompadde kasinga omukwano dola kwagenda okuwa naawe oba ofunye ebenki enjeramu naye ogenda nze Kaketo kwasitankugamba nze security officer bulaka jeno commander in chief Kaihura Katumba Wamala wulira bye yeeyita awo n'omala oleeta poliisi ayinza okugaa sineeyitako Katumba Wamala yadde Kaihura yadde jeno wantiisiza ddaza omutima simunye togirereka azze wano essaawa yonna ategula buteguzi alinga gwe baateze obutezi naye amanyi njabala wajja okutandikira abakazi bwe bakola gwoyagala musajja n'akutiisa kati omutima gukuveemu taata we wajja nkola ntya nga zze nansanga ng'ekyana bakireeta kikazi kyattu kano kiina n'akyagala naye wane wakati wali amwagala yadde n'omu ng'amuleeta olaba ku dola oyagala alaba ku ddoola buli olukya mbw alungiwa mwera ddala ebifi ebyennyama ebisinga obulungi wuliriza Kaketo naawe tolimba bifiiki byompi ebirungi ebyo omanyi ebintu byomukwano bino byetagamu abaadvisor ate omugo baadvisor musebo kabwe oyagala fuka advisor omuwabuzi mama ogamba ki mwana w'abandi Kaketo ki bamuleeta ku masebo yasigula Kaketo kyono twaleko kazi tugenda
Tubereka babiri kwendange. Obudde nawe wampadde kutono. Kyeba bayingiddemu akayimba. Tewali ng'obuze. Naye nga nzija ebiseera ebimu nembuuza Kakeeto. Omagamba gaki? Nze wasekyuliddewa. Buli kimu kiri gulugu. Kakeeto naawe. Wampadde oyogera naye atakujjako ebirowoozo amagamba. Kati biri ku nze. Alina okubeera nga nze mulaba biri ku nze. Amadonga kiki waliwo obuzibu. Toli mukya mufunga bulijjo kiki? Yeraliikirira taata bwe musiŋŋaana wano nga bali babiri. Ate n'ekirala mayi ebizibu by'ebitamu bingi nnyo ewaka wano. Mayi nga bambonyaabonya. Mama n'akuba ne Michelle naye najja n'ayongereza okwo nga bankuba. Kale ono ye muntu gwe yeesiga gwabulira ebyama bye. Dola. Guma. Laba n'oli agamba oggumya weeweetereza obuweeweetereza okusiisitiriza obutiititiriza. Munaye ssebo yagumya. Nkusaba ogumiikirize. Nze ndi mu kusoma nteekateeka fyukyaffe okulaba nga eba ki nungi. Dola bajja kutuuka okwegomba. Okikakasa. Ate wakana naawe Mike kyayogera kyekyo. Banenga naba neesiimye. Gwe siima dda ono. Nawe vaawo wano. Kakeeto. Era singa ebyo nabyo nansi. Kati n'obuzibu nga bunajja. No Mike agenda zireese nnyinemu bakyali wano bakyayogera. ebyo nabyo nze goma gwe emikisa ofunye. Asukaali kyona atalaba nakulaba sayidi na sayidi. Yononese. Banaye omanyi. Kiki naawe? Omanyi musooke muli ekava. Ate gw'olagawa naawe. Ate gyava ate gyodda. Yita wali eri tosiruwala. Oyagala kungobya. Nyini wano ng'ajja. Wabula ng'olujja lwonna lwakwatakwata dda omuddo. Okola jangu akumaluma. Kuno omuntu mwagulira okuliko wali. Ati bali n'emirimu gye maliriza eyo. Mwagulira omuntu okuliko wali. Sokola kuno kuli wano guli wali guli muto gonna. Owedo kola kimani. Mbadde njozangwe n'okufumba abantu enjala ebaluma. Nito gendo leka bwe. Mukama wange tekyetaagisa. Olwedde okimanyi mbeera nfumba. Nengwe njoza. Kulinda bulizi wali mbere. Yangu amakulu omuntu gye osala okulaba. Omuntu wajjira na kusanga. Yangu Kumba abadde alimba. Abadde ali wano asigula muwala we. Amuleetedde omuvubuka ali awo. Omuvubuka amusuubiza ensi n'eggulu. Tafuma na kufuma dde okwoza engoye. Dola emirimu gyonna yagikola. Ako n'akasumattuka. Naye obuzibu bwakujjayo gwakwese. Yasooka n'amubaza oba agenze. Kireka ndowooza abuliddeyo kamuyita aveeyo. Ng'amuggyayo gy'abadde amukwese. Ye Kakeeto ali wano gomaaza kulya buli ssente naye ng'ekyokukola kyo peke yake. Talina mulimu gwa aba bagenda. Oyo yani ate? Muvubuka. Soko sembire kwa. Bamukwatiriza jangu. Muvubuka je. Gujja bagidde ogamba ki? Muvubuka kwani? Nze banta Mike. Mike. Gwe Mike mutawayi wa Kafeero. Mzee Yali amanyi taata we Kafeero era nga basinkanako. Mayinga atembadde mwina. Oyo mukwano gwo Kakeeto yagamba tali. Era nsanyuse nnyo okulaba baba. Otera okujja ku wano. Otera okujja ku Kakeeto mukwano gwo. Muvubuka ukola ki? nze nsoma ne mu mwaka gwange gwa kusatu nsoma by'amateeka ekyambugo. Ate ekyo kirungi nnyo. Akola amateeka mayikolo era ali Kyambogo ali mwaka gwe gwa kusatu anaatera okumala okusoma okutikkirwa.
n'okutuyonjeza ewaka wano. Muzeeyi ndudde ebbanga ddene yakolagana ne Kafeeto ono. Ndagala babega balikyali bato tugo. Mwakwatagana muteeka ndaba ssomero mateeka gusi. Muzeeyi n'ebyemipiira bino ebyokukyalo byakugattanga nnyo ne Kafeeto ono. Nava ku sene ngamba kazigenda ku mukwano gwange ne Kafeeto. Ekyo kirungi nnyo. Omanyi Kafeero oyo mukwano gwange nnyo. Era tuludde ebbanga ddene era bwe nkulaba ensanyusa nnyo baani. Otera okujja wano. Ntera okujjawo ne mubuuzaako. Ne mubuuza ebifa ku kyalo kuba yabeerawo. Kaakati wabaddewo nenjagala okuba mukulu Kafeero. Muzeeyi. Kaakati nga bwe nkulabye. Kamikuwa bimumpale. ng'amugamba alina byagala okuwa Kafeero mukamulabyeko ndowooza kabimutwalire kuba yabadde talina budde bukola ki bimutwalira. Gwe nawe lwaki omugambe oli mukwano gwange oyagala kungobya ng'oli agenda kima bintu byagenda twalira taata we byadde amutwalira. Kati onaye amanyi kaweddemu kuba engeri kataata gye bakolaganya ate gyengeri gy'amanyi taata we. Ekirabo kyabadde atwalira taata we miggo. Koma wano kumba ono yadde yategedde dda nti ali ku mwana waakwana asigaddewo no kati yagenda okulya empi. Kikyo tenga tomanyi nga mubadde mwine wano. Kati bwe mba siriwo ebyo byokola maka gange oleeta wano buvubuka kwolona bawala bange. Nedda. Kikyo obuuza nti nedda. Kajja kati nange mbale ya mugoba. Nga yakajja kati otegeeza ki? Mbadde temutambula mwena nga Kakeeto nkuwooni ng'omulundi ogusembayo kenziramu okulaba omuntu ng'alinnya mu maka gange wano okyakundaba. Okiwulidde? Genda mirundi ogwo genda. Kakeeto omukwegaana akwata kisooka naye ate taata yabadde yakirabye edda ng'alabira ddala ono abadde azze wano okukwana muwala we. Kaagenza okugamba mbu kandeeta ebintu bino bintwalirireko kitaawo kumbadde agenze kima miggo. Amumanyiira kaamumanyiira. Amaka tegali mu kontro amaka gataatagana. Muvubuka. Katuba tudda wano. Obadde kato wano jjujjo kana ovudde mufuuse musajja. Mukama wange naye naawe era okyuse. Ono omwami ssebo gw'olaba. Nderera. Bali wano banyumya. Nkyali bavubuka. Nakyagedde mwekole fujjo mweyise bubi nnyo ku kyalo kuno. Mukama wange nedda mukama nsinza kola fujjo era ndigenda tambula. Kola byabali balala. Waliwo wano abavubuka ku kyalo kuno simanyi balina manya ge beeyita. Tugategete kegali ogwo namba. Omanyi ku kyalo bwe kuba nga tekuli mirimu abavubuka babeera mu kunyumya mboozi na kutunuulira bayitawo. Ono? Oyo ajja oyo? Zizinga. Olaba n'enkoko kwebimira kyenaalya. Katologosa olw'omuwala oyo. Zizinga lyagamba nti oyo omuwala ajja gw'ayagala. Ono n'amugamba nti olaba enkoko kegamba ekokota. Ekolokota kyenaalya. Gw'oyagala oyo si sayizi yo. Abavubuka tweteema naffe ne tweteekawo. Waliwo ate geegi ze tutasobola kubeera nazo. Oyo alina omulodi amwagala ku kyalo kuno. Olusimbi mumanyi. Olusimbi yamwagala. Ogezaako nevuganya naye. Aliwo oyo? Ngezeeko. Kale mukisango kuwadde. Abavubuka balina amawagali nga jjambo agezeeko kyokka ono omwana muwala omulodi yamwagala. Walusimbi. Ngajja. Alina mukwano gwange. Katoolo. Nkulaba. Nondaba kugo nyimiriza. Wali mulungi. Kati ekyo kye kinyimiriza wano mu kkubo. Yagala. Otegeera bulungi. Kati gwe sina osooka wetunuulire otunuulire nange. Yamujeregerawo. Gango ddawo takakumanyira mbu onjagala kigompeka ki. Omuwala asibye akaviiri ka mitwalo 10 ayambadde kasikaati oba ayambadde ka bulawuzi ka mitwalo 5 goze ne t-shirt bya nusu 10 n'empale za nusu lwasa munaawe weesimba ku bali. Oyagala omuwala nganze kilaasi okitegeera. Woba oyagala okwana genda noonyeyo abawala b'okukwana toddanga mukumanyira ate nkulabula gwe guba gusemba. Omuntu oddanga mumuyimiriza oba tolina magezi gategeera beerako nawe. Baavuma oli. Bakugambye ne mukundabira wala. Temusobola. Sigala ku kyalo kuno kwa mataffaali go. Ono nno naye abeera wano kwagala bakaaba naabwe ku kyalo ng'alina omukazi. Yono yafubutula kakeeta emisinde ng'alina mukazi we. Babeera kuno okutunuulira bakazi
ebyokukola byababula. Yambula. Ajja kunjagala. Nze sifuddeeyo wende jakulaba. Ajaga omusajja omukulu agenda kweyambula ngenda mulina ng'ali mu tawuni eyijjudde. Ogenda kweyambula. Nze wende jakulaba. Taddeko amaaso gange. N'abagambye tukyagenda mu maaso. Kale ziba ziri awo ng'omugenyi omulala azze ku kyalo. Azze ewaka. Waliwo ezireese omulala ewaka. Ye Kakeeta akola gwa kuma wa sukaali. Omugenyi azze bw'alabiriza bw'azze amaaso eno n'eri. Kulira. Osowachi. Gasooka amugimba. Kiki naawe? Ndeka naawe. Osowachi. Oze kola ki wano? Wange bakongonera eri negamba jangu. Obane osoba basoboza uli mufi. Kati nzibye ki? Ebyagala atali mu byasoba. Kati mukusoba nzibye ki naawe? Tomanyiranga. Kiki nzibye? Saa kumanyira bakata. Omanyi Kakeeto naye muganda wange si mwangu. Amanyi okwewagana olowooza nti waakabi naye nga munafu. Kiyo. Kata gwe mbuulira kiki kyensibi njaza kiki kyensibi. Kiki kyensibi tomanyira tonkwatirira stupid. Chepanka. Onvuma atwale eri. Ate bibyole kaita mbusima yoli mukama. Olwaleero gwe yagwako si yali gwatiisatiisa baatiisatiisa n'emmundu. N'akwata ebiti bya muwogo n'ayagala okukuba. Ono ate yali mukambwe. Kyokka wisemu ekisesa weno. Tetomanyiranga naawe. Omuntu wabanga asirise omulekeranga ekitiibwa ki. Kati kiki kyensibi onkwatirira. Kiki kyensibi. Ozanyisanga basirikale nze ndi musibu nnyo. Kakeeta ayagala tandika. Ayagala kudduka. Ne mundu yamenjina wano. Pistol. Kabakulu. Tomanyiranga nze bana. Omanyi yakuba ekyasa ekyawamba Kampala. Nze wano. Tomanyiranga nze ndi musibu. Teri atakimanyi. Nze nkubuulira. Omanyi gwe binirane. Abange kiki kye tuliko wano? Aba ekiki ekigenda mu maaso erudda. Manyira. Butambula ove wano ogende. Genda. Wala nyingi. Tomanyiranga gwe. Nze abamanyi bakubuulira. Nze simanyirwa ebyo bya kisirusiru. Ba ate ne nkusiba. Oyo mumubuulire. Sanyusa okulaba. Kale wamu. Muli mujeba. Abadde azze kulaba ono. Naawe gyebala. Kale kakati mulamu. N'ensonga ze. Ensonga endeese ono omwana kuntabula. Naye ng'ensonga endeese nsonga ya mwana wa mukulu wange. Muganda we yazaala. Yaleka buli kimu akiŋŋambye. Nga tannafa yamugamba ebintu ebimu. Woba otandikira kubikwatagana n'okubanja omwana wange. Ye bwe yakoma oba atandikira. Gusigala gulondoola. Awulidde? Kati nno olaba. Anti mulamu waali manyiyo. N'omwana wo nnyini waali kola ki? Byebigere bye. Muganda w'ono yazaalamu ono omwana. Mukulu wange. Kati muto we yasigala omubanja. Ekyo kimanyi byamu. Lengera munnamawulire. Kwe kujja nkole ki? N'omwana we. Omwana wange. Omwana si wa wano. Michero. Nze wabula ekintu kyendaba. Bino tojja bisobola biveeko byesonyiwe. Afana. Omukyala alabika yasibwa omwana. Omwami wa wano. Wabula n'ogenda okola emirimu gyo. Munnamawulire n'avaawo. Agasase. Mulamu kyongamba ninga atabitegeera bulungi. Bino tojja bitegeera era tujja bisobola. Bikususa okumanya n'oli yafa n'abireka. Oli eyafa kati tumuleke. Tuleke yafa kati nze nasikira. Nze naddawo. Buli kimu. Yaŋŋamba buli kimu. Omwana oyo waffe. Nina omulabirira. Kaki kyakulaga nze nannyini mwana namuzaala. Kiki ekikakasa nze nno salawo omwana ni gwe mmuwa. Nze mmanyi kiki w'omwana omutuufu. Mulamu nze omwana si waffe. Omulamu mbuulira omwana si waffe. Kati nno laba ekiri mu maka gano. Omukazi alabika yasiba munno olubuto. Olubuto yajja nalwo. Mumpe. Najja ono n'amwagala. Ndatira bizibu. Omwana gwe balina ewaka wano si wa nannyini wano. Owange by'ebizibu. Wa muganda wo ne yafa. Kugambye nze mmanyi kitayo w'omwana. Ono omwana. Taata w'ono omwana. Bwe tuti. Bwe yali afa yalekera muganda we n'amugamba omugugu ngukuwadde omwana agenda omugjeyo omuleete. Ne kandule. Omukyala ali wano mu maka. Ekituufu nti bye agamba nti eby'omwana tubyesonyiwe tubikwatako. Nga kikyo kati tukozese maanyi ku maanyi. Kati yagamba nti bwe kiba kiganje kale bakozese amaanyi. Olaba toyagala nyina okumutwala. Lwa mpaka. Sayi
nze nondoola musaayi gwange yangamba yeetaaga musaayi gwa kika kye zaala kikye simanyi byamulema tabisobola nawe tobisobola biveemu y'omukyala ali ku kimu n'oli nnyini mwana yennyini kamuzaala byamulema sebinti ku nkoko ye agenda bikwasaganya atya kyona kyona tonneegayirira kyonna ekinaatuukawo tonneegayirira owulidde kati basi nze okwegayirira mishero nja nze okwegayirira Kati nze omwana mutwala lwampaka shoddamu okusaalimba totawaana kunkakasa nsaalimba ddamu okusalimbira wano basi kati omukyala naye n'ekigendererwa kye lwaki omwana ono yali amulese Kati ebidda- amulese wano ndekeri ekyo kirooto Tofaayo. oloota basi kati n'otagali ez'endala sirowootumba omwana alabika tazaalwa muntu wa wano kazaaki obweze bwonno bwazze dda omwana adda ku munne n'atulugunya n'akuba n'amufuula eŋŋoma tazaalibwa mu maka gano kyekinaddirira we tujja okutandikira katuntundu kafe akokubiri bwe katube kagenze nenga nabagambe MK Video Center ensibuko ebina Uganda wennyini wojja okusanga ebitundu bino byonna byonna bya sinema eno ku mwaliro gw'okutana Kasenge 8 ku Majestic Plaza ate nga ne ku Zai Plaza bali ku FF 17 oba ku Discount Mall Kafume Mukasaruro Road ku BB 164 basuubuza ne